Kyagulanyi baba yagala okusigaza ekitiibwa kye akkiriza agenda akole statement abagambe bannayuganda ngezezaako kyenkola ki banange ebintu binnemye mu ndeke toli agenda kunyigira Kyagulanyi nekana abyesimba agenda mutegera nti ali mukola sente political party yefuna lwaki Kyagulanyi yalemereirwa ababaka abandi tibalemereirwa yawangudde Kyagulanyi lwaki oikiriza nti yalemereirwa lwaki nzikiza Kyagulanyi yalemeddwa yatuteekamu essuubi nagenza okulaba talinayo wadde Besigye yawangula ngaboliko bantu godfather wa Bobi Wine Besigye kyamuwanguza okimanyi Besigye yakola buli kimu nakwata Bayibuli kugambye Besigye yakwata Bayibuli nagende South Africa ne bajja ne bamukwata nagende Moroto natekawo okutuwaka mpa emyaka 5 opposition ene ekoze eki okuleka okubera ku social media ndi bakadama njagala ompeya kitifite mugi bakoze kakanya Museveni kati gatogere mazima bakoze eki namukati mukulonda kwawedde jjo buli muyebase Besigye omanyi sawa zisingani mu kusumbwa government Gwenyagala mpeya activity muti bakoze bwe batidala bagala buyinza batebagala buyinza bagala sente Gomuntu ngoyagala ntebe ukole bikola Bobi Wine byakoze ngoyagala ntebe osolo kudda mu ntalo ne bajjo ngoyagala ntebe osolo kuwala na wako ngoyagala ntebe osolo kwata kasira nodda ku mpuga ne bwanika ngoyandi badadda ku Museveni ngoyagala ntebe osolo okuvuma kati muvumye muhozi mwawangudde buli lovuma CDF na yakusasula obusungu manya bana bakubye gwe omuntu ayagala ntebe abana empisa omuntu ayagala ntebe obudda amala mukola mikwano ba Trump omuntu ayagala ntebe abamukolaga kabano kabavuka mu egatte omuntu ayagala ntebe takenda bufuma parliament omuntu ayagala ntebe tabira mu kabampani wa social media omuntu ayagala ntebe sawa zinabaga manda byete Ruto entebe yanjawulo n'okwasamira ku social media wako entebe bayirete wa magezi bano banagamba ababoda boda bona bagobera bona basiru kwanga Kyagulanyi yafuna ebiwumba tutu ku internet ebitategera binne na down bavuma buvubi presidential material kubanga boyogera statement Kagama ajiwulira ngabo yogera statement president South Africa this is a real boy Malema wadi yaremo okufuga Malema kyamuleme sentebe kuvuma kugambye wako sagala vumaganye gwanga lyo transition ejja parliament yegenda okulonda omukulembeze bali tabachimbuyega batagenda kwakanya matebagala kola mateeka mangi the president bwana avangako bajanga mamu immunity wet ne wet tebamutwale nga mu ICC ndi opposition ejja kumanga ku limit kubanga ekibalo kya president Museveni guno Burundi kyali kyakendeza babaka banupu bali mu musumbu ekyatazza senyi nagambe senyi mwana wa mulwanyi senyi mama we ntungamu bana abasajja basadase Lubongo ya wange basadase Musaddaaki ate Lubongo ya mwategere ntakolagana government kubanga mubadde mwinatuma nga mugamba Lubongo yakolera bo kati abakolera baki bamusudde ontegete kyengugamba kanjagala we kakotegere wako nti wako botave mu buhumba tutu kubera ku internet kuwogana eggwanga ligenze bagatufuge emyaka emirala ameka atano kana akaluka kuyigirize nti temusobola Museveni ekitaba temuza Museveni temuyina sikiru temuyina magezi mazale temuli bakulembeze mwe mukozesa busungu ngabakazi wako bano omukazi we waka asobola kutemako okutu nagamba kankutte bana akusala ko busajja naga kati asala ko busajja kadogena mukozesa kati yenkyuka yawana ondekete kyengugamba kati omukazi akwata akambe nakusala ko obusajja obokutu natamya tate bitundu byasala ko bisingo mugasa ye opposition yawano nemba gamba abavuka bakubya abane matuga nemba gamba abavuka tokwata ko jinja tokuba kuwenya alemu bamwe bagala nkyuka muyigatte to demonstrate ngeba ku state house peacefully byazemo kwata mayinja nemba gamba baleta abasirikale ba Burundi roboti omusirikale tamanyi Luganda ajja kulaba ngo okuta jinja boti akube bukubi ompulisa bulungi era kye kyabaddewo wako nali nimbye ko ku TV program gina sembe okalimba cha robot anga bya abasajja bafana roboti basanze bunamwa na tasiza bavubuka robot nayo kendo luzungu olufunga omusajja tamanyi luzungu ga munyarwanda oba yabadde mu Luganda yamgambi please afande this is I know this man wasema nenzuka misinde bajo yage luzungu yasema wasema nini biki nemugamba afande amukolo di bajo this youth I'm playing with them football fujo nenzuka nange kata imana yingibuza na yingide mu motoka ngana omusajja eringa robot nga ninga yogera neki kati ebivubuka okumanya bisiru okwata tojinyanga lwo musajja babulu we bukutte mu musajja yakoze transition no kulonda kuyinza obutaddamu kubawo mu Uganda oleba parliament ina jibalese temuli anyiza kuwakanya transition nomu semuju yagenze ba gundi bana bemputu baluta maguzi baba ile mungaba wakanya yenga ati president Museveni luta maguzi yagenze luta maguzi omulaba iteka kye yalo luta maguzi wa domulaba yabadde asobola okwegatana semuju kati kanku baba ile mpala walwa ambuza nga Zake yazze Zake kyamulese taata we kyamani we ni alemu Zake aina imprinter ya kitaawo abantu bamulonze kituufu ne baadi tubasoko ku busungu balina ko Zake baadi basobola obutamulangirira naye taata we Butebi yakoze kyamaanyi Butebi mpaji dende mweni senyonyi tata we yali mulwanyi
mama we munyankole wentungamu lutaya azunga ekyo tetaina yo connection ni kayemba so tetaina connection kayemba so tetaina mu manyi mu government bakulangirire kana akaluka abade kakunyiga mapesa kugambye babakozesa zendagano gwe nalukola tukuwaka wempo ogenda kuwaka nyomwana andi bino mtagala kuwulira ndida sebo ngonze nyambani na mabanja sijja kukola kisala bitwala kuwa binati byange nze byange zisimala gogera simala gogera tekiriza mchama nyanzi bamubya nyanzi alikuwa alati watu bamusobola mukkiriza doi sembo gatokiriza ati bamuku sembo alikuwa alali tali muntu yabadagenda kulemesa project yabana basegera mukkiriza I swear to die now tekiriza ntabeli achamba wangu bila akalulu iruda mani na kati ali maziga bamukubye taina connection wako taina connection akaluka badeka connection mwiro anyiga mapesa ge tegede buni cyango gamba mukatonda muguru Uganda tegenda kufuna nchuka ngate mucyusiza ntegera yamwe umuntu rakusanga osanga mu Uganda wosanga wa boda ngavumo wakagali ngo wakagali agamba je yakantuko mu Uganda wosanga masikini yetaina na wesulange vumo omuntu ayine nyumba wosanga masikini yasuze njala ngewara na wako kati nebikimalo budde bunyiga kikuwarana kyekinaku kyekiyike ndusu goli mukwevugira motoka yo nakigamba wako simwagala mfuki obudde okikuwarana kyandwe kifunamu omuntu alo kikyusobulamu kati tegere bana Uganda yenyini basibye ko president Museveni ne president Museveni omulabe nga abamanyi kati yagabizi ne momezi genda kukola ki kwa mu Uganda amalo budde bulungi mukugeya mukuwarana kati nze sina gwempala na wako kwanga zimalo budde bulungi ngamba ngagga wadde ntya mfunye yo ntya kazimbe guno omwaka omuntu anabe successful tawala nze newe sango weni ali mu wana opposite na gwempala kashobora nali nenya Kyagulanyi awana nanga bana bato Kyagulanyi yagano kuyiga okukola n'abalabe be bomanya ati impuga ko Kyagulanyi tasonyiwa kati yakwata obudde yamala emyaka enanga ali mu kusuula mpuga naye yagudde kakati impuga bakugwaye kasina kati bana Uganda bandi badenga bawangudde Museveni kati okumanya bina Uganda biinengwe muwanga kivumbi we yagudde kati bite okusekerera mpuga ola Katonda bwasasula Katonda tasobola kusasula mutima mulungi ngo ino mutima omubi Katonda akabera mutima nze nagambi wakatonda akabera muki nze najusizo obutali sente za Museveni nze Katonda mu mutima singa nakukuta nenzira nga abantu bakola ki tebamanyi ne Katonda yanika beddo munagamba joli wankwe Katonda manyi lwaki bayagaliza mpugo okugwa ne babwandika be bagudde nabo Katonda bwate wakola kumanya bana abantu batumalira obudde nti Museveni abako 2026 ani yagamba ti government ina kuvaka 2026 ochimaiti government esobola kuvaka sako sirike mpuli yagamba protest vote ati impuliza kyengamba protest vote akalukota kakati basomesa protest vote ngalo bamanyi makulu gayo balete ekigambo tumanyi kitegeeza nze protest vote nali mmanyi tolonda temugenda era abantu balonza bategedde protest vote protesting akaluluka omusajja saka ule ati ye protest vote entuufu nze bajja atalonze nze nakoze protest vote atukobi walonze asalonze nakigambye ddi nze salonze sinanandaga muntu ninandaga muntu enyamba bya era kyenayagade omanyi lwaki ndi wano bannayuganda batalonze muli mikwano gyange nja kubayamba ngenda kubasakira era bwe nakusaba nga basalonda nga nkuwa ssente gwe kusaba nze salonda tosobola kukwata pulaani zo zonna soko sirike kiba kyabugwagwa ogamba nti banna ngenda kwekalakasa saawa 4 ngenda ku State Square oba ogamba Museveni leetawo tanka teekawo amagye nti toyogera mwogera nnyo ne bali nnyonyi bakuba ebifaananyi twali meetinze Trump meeting Trump mu kyama meeting CDF mu kyama meeting abakozi ba deep state kati government otya n'okuwa Kyagulanyi information otya n'okujja ekyama wa Museveni kitwale wa Kyagulanyi koja kuba bakujja bakiteeke ku Facebook oba ku TikTok government zitambulira ku byamana ba intelligence bobanga ogenda kwekalakasa sirika Babango ina plan sirika ekintu kyebugende kya automatic tebakolima ngati wali government etavako president Museveni to wewana akantu katoka Kyagulanyi alemeddo jijjako best ne wajja kuvaayo akantu be katika jeko government ekintu kya government manyaje kiva sibino bya kuogana onyumandi bibloga byebwedo bera ku internet kulimba kye kikuma omuliro mugende mo kye bipira kye kiri kitudde kitunda mu kamera nagata magalinga agabajjo mbo kiragira mwana wani mukuta abana bali mu America abanako bakuba amasasi buluba lutalo fena tulwenyigiremu tetogera bwogezi